Ladies and gentlemen, welcome a singer from Hoima with Akaituru. Akaituru kakanyu Mobo ikalire Ora wena ohumwire Nobo jwaire Akaitu like that. Tuja genda inyo. Akaituru. Akaitu tomanyira ntandise. Ochitegera ogenda Kampala netegeka nengo nesene zenga tunalisirina ne yazika engato eneyazi nyimba zo azinizo nyimba nalinzirina kunyumiza nti waliyo eyo musajja bamuyita David King alisaidize eyo Hoima oyo musajja yankwata ku mukono yanzija mu kuvuba ku nyanja olunaku lumu kubanga yandabanga nsomera mu town naye nga mpeereza bwenyimirira katuuti na teranga kola rap sezo kati nga kwegamba bubaawo crusade oba overnight obachi kati nga bamanyi ochitegera kati ye mutima mulinga agamba oyo mwana tali supposed kubeera mu kyalo nnyo alina okubeera around Hoima wano ochitegera kati yafumanga nnyo kulaba nti ndi around kati wali nga mpandika n'ennyimba sebo ate nga zikwatayo ochitegera nga ndi muto siri mukulu nnyo kati ebiseera ebyo omusajja we namaliza P7 nasoka nenzirayo wakaya yo mukyalo nengenda ku nyanja kuvuba tata yali muvubi yali tanafa ibwe namalira P7 kubanga yafa mukose yogenda mu secondary kati wetutuuka nali nduddeyo ku nyanja katuna ku lumumpitira wa David mutwalira byennyanja ebyo bibiri nangamba mwana gwe we bali kumpa byennyanja naye sigenda kukiriza kuddayo ku nyanja tukola olukwe David agamba nkujjayo mu kyalo kwa Kampala kati mukusona nti anengamba naye muntu atali oluganda langa lwachanjagala Kampala tagenda kunsadaka era ne bantiisa abantu agamba gwo wedde naye munda munze twali basabi n'omuwala bamuyitanga Dalison naye muyimbi sister alinga sister wange twakula naye mu church mufumbo yafumbirwa kati oyagala leka nawe kakati nga tusaba nga tusiba otwabanga kusomero nga tutuuka ku church nga tusaba nga tugamba mukama tugenda ku recordinga mu studio za mani bisere waliwo zi dream studio okitegeera nga tuzogerako nga tusaba nga tusiba myezi n'emyezi mbutuli genda Kampala naye nga tusiba nga bintu tebitukirira tebikutuka nzinabanga wali nsoka nengena n'enyimba olusi nembera programa womaliriza kati gobera nono boss wafa atuli ona tukulembera anti yanzija eri kitegeera wajja nakyuse engoye banga bamfuye sente nzazivunanzwa kwezo muba mudiru gwe wololo omugaga nze mbeera naye wano ate yesiganze taina mulala gwawa engoye zona zakyusa nzabeera nazo esene zona ze bafuye ate bamufuanga sebo sente bweziti mpulira mbambo ne bambo za sente ngambala kati wembala nangamba jakozizo nenzijako ezange ezize nenkola ki nenzimulekera kati netufuna busenta awo nensindika mu kyalo zonna nateranga ku mnayi ku mama ngeyo mu kyalo nga tekiri bulungi kati mala kusindika waliwo kwololo ennyini nga before concert je bakola nenfuna sente nga negomba kuli ebindazi si bindazi bidonati ebituli ezo nga zaka zifulumye nga wegomba jirya nga tojifuna nengula donati yange kati babanga ne hotel kati nga nze bampangisiza next to him kubanga nateranga nnyo kubeera nnyo naye nengula donati nenzija mu room sasula waka ola donut nalia packet nenjiteka wali donut 10 eyokubiri nenjireka nenjagitandikira kencha olubuto lwantabukira ekiro Nitwe byomba sagala senga
ye yataasa ate senga naberanga naye ng'alikola nasi wali dazini ya nga bwanasi ki gubadde ki kati wasula muto toseke ale kaseti kuseka era ndiye no sagala kuseka wabine bintu bya serious kakati ebiseera byatuuka eyo just life before yes neninya nenzija Kampala otuukira wa ntuuka nga mukwano gwange ayina akayumba ebwayise mukwano oyo neighbor wange bwakyaza bwakyaza omuwala bwakyaza amazima amataali gasindogomo owulira nkugambye olutalo lwali awo buli kadde lutumbiira bintu biwunya mukwata n'ebintu olunaku lumu twakwata nga mwalimu akalambo k'omwana. Export TV to the world.